Yes sir. Wetwogerera Pastor Bujingo ali mu ssanyu nanti omukyalo omupya amanyikiddwa nga Susan Makula nawe kityo wetwogerera ateekateeka kuba nti amusuulirawo ezzadde anytime from now. Omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akola ebintu akola ebintu ebyewunyisa bannayuganda oluvannyuma okuba nti oba oliawo Pastor Bujingo agenda mu maaso n'okuba nti amugulira nika ya $2,000,000 kugata n'obulega wa $2,000,000 emu. Sigamba nika mbu 100, gamba nika emu yagigula $2,000,000. Wano ne yasobola okuba nti aloza ku kibala era ng'ekibala Madamu Nabunya atandise okuba nti oba oliawo azza ku muzigo era nga Ssedubuto agenda mu maaso n'okuba nti yeegiriza alindiridde kuba nti oba oliawo afuna essanyu mpola mpola. Munansonyiwa olunaku lwaleero ngenda kubatambuzaamu mpola mpola kubanga sewulira bulungi, so n'olwekyo yenna tulina okuba nti tugumira ekyo kyonna ekinaagenda mu maaso n'okuba nti tutambula mpola mpola. Ogamba otya Munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga? Nkutumiddeko kyali wange, weebale kuba nti okyapa, weebale kuba nti okola, weebale kuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti oteekako ettaffaali ku development ya Uganda. Nkusaba nnyo ekitiibwa. Now nga tugenda mu maaso n'okubaako bye tulina okuba nti tukola olunaku lwaleero, kyassanyu nnyo okutegeeza nti oba oliawo kye bayagaliza Embazzi Kibuyaga asudde vako obufumbo bwa Rema bumaze emyaka 2 temulimu mwana almost n'obwa Bujingo ye period yemu naye obwa Bujingo wetwogerera alina ku ssanyu, alina akaseko ku matama nti omukyala amanyikiddwa nga Susan Makula agenda mu maaso n'okuba nti agenda kuzaala. Twakitegeddeko nti omukyalo ono agenda kuba nti azaalira South Africa. Already yalinye ennyonyi ali South Africa gyagenda okuba nti azaalira. Omukyalo ono ye PD wa Salt Media, bwetundira Salt TV, Salt Radio. Omukyalo ono ye PD oba muyite programs director, asobodde okuba nti ava mu ggwanga okuba nti azaala. Challenges nene nnyo kapeno zesanzemu especially ku ludda lw'abanaddiini oba oliawo n'endiga ezikkiriza nga kiseebeza okuba nti oba oliawo mu Bukristaayo, Obukatuliki Christianity religion kogata fraternity tekkiriza kuba nti oba oliawo Omukristaayo yenna agenda mu maaso n'okuba nti afuna omukazi owokubiri oba okudivorcinga omukazi mu mbeera yonna eteetagisa. Unfortunately Bujingo yagenda mu maaso n'okuba nti aforcinga divorce ne mukyala we omukulu. Yes, we yadivorcinga ng'agamba nti omukyalo ono yali alina ekikulukuto era nga Bujingo tafuna kusanyulya mu maka, especially okufuna okunyumya ku mbozi ez'ekikulu omukyala n'omwami nga tebazinyumya, ng'agamba yakikumira ekumala emyaka 7. So n'olwekyo yalaba nga tekigenda kukoma, kwe kusalawo okuba nti anoonya ensanyu awalala, kwe kufuna mukyala mukulu amanyikiddwa nga Susan Makula. Olutalo lwagenda mu maaso n'okuba nti lubalokawo. Bujingo agenze mu maaso n'okuba nti abatolinga n'okufightinga batta eno mpola mpola okubaako ne wagituusa era nga oba oliawo abaddeko ne wagituusa nti abantu kati tebakyakikozesa nga tool emulwanyisa wabula ate ye yeyevuga speed. Bujingo abaana balina tetubamanyi muwendo ebyaddala, kijja kulima nti agenda kubeera mwana we wakuti kubanga n'abasajja Abaganda ne mu Buganda babeera mubagamba nti omusajja tabalirwa baana nga tannafa. So n'olwekyo tetumanyi baana bankalakalira balina batuufu, naye kyenyinza okugamba nti oba oliawo lwekwaminga ezzadde ppya nemuniikiriwe oba mukwano gwe amanyikiddwa nga Susan Makula. Mwebale kuba nti mutambula naffe nga bwena kugambye nti sebulira bulungi era nga owulira ne vibe eri wansi mpola mpola, naye ngenda kusaba ogende mu maaso
n'okuba nti osubscribinga weno omupya eyakatweyungako osobole okuba nti ofuna amawulire oba oliawo gotasobola kuba nti ofuna walala kubanga wano tufefeta ate we so analytical every situation message oli kyawandiika we interpret for you nosobola okuba nti ofuna ekifaananyi ekyo ebifaananyi ebyo we interpret for you nosobola okuba nti ofuna ekifaananyi nga we kirina okubeera ekituufu kyova olaba tuli incredible compared to other networks byebyo kankomewo bampita ntambi Jimso.